nga tulambulula ku myaka 31 nga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ku Namulondo ya Buganda, Oweekitiibwa Israel Mayengo alambuludde ku lukwesikwesi Dr. Milton Obote eyali Ssaabaminisita lwe yakozesa okuwamba obuyinza bwa Pulezidenti Muteesa II ate Kabaka wa Buganda olwo mu 1967 n'akozesa ssemateeka okuwera obukulembeze obw'ennono. Oweekitiibwa Mayengo agamba ekitiibwa n'obulungi bwa Kabaka tebitendeka. Kubanga mu Uganda wano waliwo ebintu bibiri byokka biki ekirala simanyi banaakivumbula kyogamba nti Bannayuganda kyekyabwe ddala kyogamba nti bayinza n'okwenyumiriza nebeera proud ne bagamba nti kino kyaffe ffe twakiyiiya. Ekisooka Bwakabaka bw'e Buganda engeri gye bwefugamu nti bulina gavumenti entegeka y'ebyobufuzi eyandibadde nga constitution eviira ddala wansi ku kyalo nga kiriko omukulu w'ekyalo akikulembera era ng'alina n'olukiiko olwo gwe bayita omutongole. Bw'ovaawo abatongole ne bakuŋŋaana obutongole nga 10 ebyalo nga 10 ne bikola omuluka. Kakati n'omuluka ne gubeera n'omukulembeze waagwo y'omuluka alina n'olukiiko olutulamu abatongole bali abakuŋŋaanye. Kakati mu miruka gino gyonna bwe giwera nagyo ne gikola eggombolola. Kakati eggombolola n'ebeera n'olukiiko nga lutuddemu abeemi ab'emiruka ne bajja bakuŋŋaana ku ggombolola ne bakiika. Kakati amagombolola nga 10 oluusi n'okusingawo ne gakola essaza. Africa okwenyooma kyekyaviirako obwegugungo mu mwaka gwa 1966 obutawa abalala kitiibwa wadde mu Buganda obulabufu bwaliwo. Abasoma amateeka bamanyi waliwo amateeka gabayita the laws of incest, amateeka gagamba nti Oluganda tawasa munne. Ago mu Bungereza gakamala emyaka nga 13 byokka. Ne wano kasooka batandika bika by'Abaganda ne bagamba nti yeddira emmamba tawasa yeddira mmamba, yeddira enkima tawasa yeddira nkima. Kati olaba nti law of incest amateeka gagaana Ab'Oluganda okufumbira gano wano gamazeeyo emyaka 9 naye laba omuntu wajja najja asanga ekintu ebikulu ekifaanana bwe kityo n'agamba nti Obwakabaka mbuggyeewo. Kati tukoppe Abazungu nga ddidde ddala ku Woodson Carter ne King Leopold bwe baatandikira nga bagamba bayigirize okwenyooma. Uganda ne Buganda erimu by'otasanga mu nsi ndala era abimenyaamenya. Tulina ekintu kye bayita obuntubulamu. Teri kigambo kya Lungereza kimu kiti kitegeeza buntubulamu. Ate humanity. Ekyo obyo bya buntu. Ng'okugamba nti humanity kubeera wakisa butatingana mwekabeka niyo obuntubulamu. Kyo kiri neeyisa ey'obuntubulamu. Omuntu yenna gy'atateekwa eteetekwa kubula mu muntu ategeera. Oweekitiibwa Mayengo agamba ekitiibwa kya Buganda kyeyolekera wangi. Mu myaka nga 10 egiyise omuntu yali asinze okuwandiika ebitabo ebingi ennyo wano yayitibwa nga Nsimbi Michael Bazze Bulala Nsimbi. Yabiwandika mu Luganda naye yawandiika kumpi 30 ebitabo. Kakati obulabufu bwa Buganda bugenda wala nnyo bwe butyo. Abazungu bwe baatuuka wano baatuuka ne balabirawo mangu ekintu ekyenjawulo ne batuuka wano basanga abantu abali abeetegese abayitirivu Stanley omu ku be bayita abavumbuzi abaasooka wano yajja okujja okulaba Kabaka ne bamugamba nti Ssaabasajja ojja kumulaba tumaze kumubuulira nti watuuse. Yamala emyezi 3 mu Ndeeba. Oweekitiibwa Mayengo yeekokkodde obutaagaliza n'okukoppa ebyajjula Dr. Obote. Abaganda ne bamukazaako eri akawenkene. Bano abajjawo Obwakabaka bwaffe ebyo byonna tebabirowoozaako. Kiteeberezebwa balinamu ensaalwa mu mutima. Tiwali kubusabusa. Balinamu ensaalwa mu mutima naye ate si bokka n'abalala bonna beetolodde Buganda. Okutuuka ogamba nti ensi eno naddala Uganda kubanga Uganda tiwali kubusabusa yazimbirwa ku Buganda. Abamu tebagana muntu akyogereko naye nga tikyo ekituufu. Era bw'ogenda n'ogamba nti abange nti abamu tebaagala Buganda ebeere mu Uganda
naye ate be bamu tebaagala eveemu. Okuzzaawo obwakabaka tekwali kwangu era amagye gaali tegakkiriziganya na tteeka lino nene kikolebwa mu 1993. Waliwo ebintu bibiri ebiteeko byasalwawo. Okuzzaawo obwakabaka kyali kyanjawulo nga kyawukana kukuzza ebintu. Njekera nti bwe bajjawo obwakabaka Bobote ebintu bya Buganda byonna baabitwala. Olubiri ne balufuula barakisi nabo baaluwamba. Bulange nefuuka headquarter y'amagye. Oweekitiibwa Mayengo awadde ebirungi ebyajja n'okukomyawo obukulembeze obw'ennono. Tugezezzaako okuzzaawo engeri gye twakolangamu ebintu eraga nti Abafirika bano baali bategeera ekyo kimu. Ekyokubiri tutandise okugamba nti obwakabaka butandise okuwewulako mirimu egyandibadde gikolwa Uganda gavumenti eyawamu. Katugambe ojja kusanga kati nti wano waliwo amasomero ag'obwakabaka. Singa tegabaddeewo kitegeeza nti Uganda gavumenti yandibadde erabirira amasomero gonna obusomero bwonna. Waliwo ebiteewalika. Ennono zennyini basically okutwalira awamu zikyaliwo. Naye okugenda nga bakyusizzaako katono. Luli abantu bayambalanga embugo zaabwe bulungi nnyo ne baneekera buli muntu n'awulira ng'ayambadde bulungi. Ate bambala ngoye z'Abazungu. Ekyo tekitegeeza nti tudibizza ebyaffe. Byakasimbazi Yusuf ne Wamala Joshua, Sorot TV, Omunyo.